Mbalamusizaako mwena abatulaba ku Mabirizi Herbal Product nga gwe mukutu gwaffe abantu abagaliza ensi eno ebirungi abayamba abalina ebizibu nga gwe olina ekizibu ky'olina buli kimu ng'oyagala okubeera obulungi gwe weekwate ba Mabirizi Herbal Product ng'era ffe tutuuka buli kimu n'ofuna eddagala n'ofuna ebiyamba obulamu okuba nga bigenda mu maaso. Tetulina ebyo byokka naye era nga tusoma n'ebbaluwa bw'oba ng'olina ekizibu tokoleramu nsobi sooka weebuuze ku balabi abakuwuliriza kubanga omulabi omuntu alaba naye ekintu ekisinga okuwuliriza n'ofuna ekituufu osobole okuyamba oyo alina ekizibu. Era nga ffe ba Mabirizi Products tusangibwa ku Majestic Plaza level 2 number 14. Bw'oba ng'olina ebbaluwa yo ng'oyagala emanyikwe olwo ofune obuyambi eri abo ababa bamanyi ekintu ekyo bwe kirina otambula gireete wano ku ba Mabirizi Herbal Product. Era nga bw'oba nga gwe olabye bbaluwa eno otuweereze ekintu ekyo okyogerako otya era komenti yo olina ogiweereza ku namba y'essimu eno eri 0704 73 7114. Newabeerawo abagiba nga tebagitegera bulungi mu Luganda naye mu Luzungu eri 0704 73 71 14. Era bw'otyo olina okuyita okuba nga tuyamba omuntu gwe tugenda okuweereza mu bbaluwa eno ng'olwaleero tugitandise nga mukyala ayagala asaba yeegayirira ng'ayagala okumutaasa tayagala akolere mu nsobi ayagadde bisooke tumuwe ku ky'okola deni alabe naye kyamaliriza nakyo nga mukyala mufumbo era nga mukyala alina abaana alina omwami naye nga ebizibu bimutuuse alaba nga takyasobola kubisobola yekka ng'ayagala mumuyambe. Eno ssaawa yaffe ya bbaluwa era nga bbaluwa gye tugenda osoma leero etandika bw'eti nti nkulamusizza ssenga owa Mabirizi Herbal Product nkulaba oyamba bangi buli aleeta afuna era n'ava mu mbeera gy'abaddemu n'abo abatulaba nga mbeebaza nti mugyebali gye mutussaako engalo. Nze ndi mukyala mufumbo era nga nafumbirwa omwami wange. Omwami oyo yali mu mbeera nga si nnungi nnyo era twasookera mu bupangisa twasookera mu mbeera etali nnungi era nga embeera eyo ya buli omu gy'asookeramu naye lwakuba nti omwami wange nali mwagala. Singa twatandika okuyiiya n'omwami ne tutambula nga mpola mpola ne tubeera mu bupangisa bwe tuyiiya bwe tuteesa tusobole okufuna ekyaffe kye tubeera nakyo. Singa ekiseera kyatuuka era nga bwe twafuna akasente kaffe ne tugulako akapoloti kaffe mu kifo ekimu era bwe twagula epoloti ne tukola nnyo. Singa nakola n'omwami wange nga tussa kimu era nakola nnyo tusobole okwezimba. Buli ke nakolanga nga tugatta wamu n'omwami ne tusobola okukola ki okufuna ak'okwezimba tusobole okuva mu bupangisa. Singa twakola era ekiseera we kyatuuka ne nvaayo ne tudda we twaffe we twazimba. Singa we natuuka ku kyalo nasangako omukwano nasangako omukyala yanjagala nange ne mwagala n'abeera mukwano gwange nga buli kimu sisobola na kumulyako sobola kutambula nga simubuulidde wa we ngenda era nga singa twayagalana ne mukwano gwange twabeeranga nga tuli kimu n'omwami nga naye era bw'aba akimanyi nti bw'aba tansanzeewo mbeera wa mukwano gwange singa namwagala okusinga bwe nayagala n'ab'ekika kyange. Nsuubira bannange abawuliriza abalabi baffe ebbaluwa eno mugitegeera. Omukyala ali mu kwogera ku mukwano gwe kubanga omukwano gwe yasanga yamwagala naye n'amwagala era kyova olaba ye agamba nti mukwano gwe ono yamwagala n'obulamu bwe bwonna okusinga nga bw'amwagala. Katugende mu maaso tulabe omukyala ono kye yali ategeeza. Singa mukwano gwange yali ng'alina ekizibu era yanyumizaako n'aŋŋamba munnange ogenza okujja kuno naye nga ndina ekizibu buli mwana gwe nzaala oluweza
oluweza emyezi 3 alwala ekirwadde eky'eriiso, era eriiso eryo lizimba, we lituuka ekiseera ne litulika omwana oyo n'afa. Ati era abaana bange bonna buli gwe nkwata, buli gwe nzaala afa. Senga ekintu ekyo kyankuba wala era n'agamba Mukama Katonda, mukwano gwange akoze atya? Era mukwano gwange namugamba tugendeko mu bapasita batusabireko, tugendeko buli wamu. Senga nakwatako n'esente zange, nze nga nze nenzija mu nsawo nga njagala mukwano gwange ekizibu ekyo tulabe kiva ku ki era lwaki tekivaawo. Naye nga senga omukyala ono yalina omwami gwe yasookako emabega, then ajja afumbirwe ow'omwami ono gwe namusanga naye, then tufuuke ab'omukwano. Senga twatambula n'atambula n'akozesa buli kimu, naye ng'ekintu kikoze eki kiganye. Senga ekiseera kyatuuka, omukyala ono n'atambula ne mugamba nti weeyongereyokko, webanga bino ebyokumpi biganye weeyongereko ewala. Senga omukyala yatambula era ekiseera kyatuuka n'afuna olubuto. Bwe yafuna olubuto, ekiseera kyatuuka senga n'atambula era n'addamu n'afuna olubuto. Kolo bwe yafuna olubuto omwana yaba bulungi, nesanyuka nnyo era tukola nnyo ne tukola n'akabaga ng'omwana we ateredde. Nze senga nali mu kiseera ekyo nga sinasituka kuddamu kuzaala, nga ndi mu mirembe gyange era nga bw'obimanyi eby'abakyala. Nabeerawo ne mbeerawo, nze nange ne twakola embaga ne tubeera nga tuli happy nnyo era nga ne tusanyukanga nga tugenda buli wamu ne mukwano gwange namwagala kubanga n'omwami wange yali naye ng'amwagala. Naye senga ekinkwasa ennaku kiri kimu era ekimpandiisiza ebbaluwa eno nga nsaba abalabi mwenna mumpe ku magezi, munnyambe nkole ki? Nange ekiseera kyatuuka senga nenziramu nenfuna olubuto. Bwe naddamu nenfuna olubuto, omwana wange namuzaala bulungi era bwe namala omuzaala omwana yaweza emyezi 3, ekizibu ekyali ku baana ba mukwano gwange ate ne kidda ku ki? Ku mwana wange. Nentambula ne mugamba, nengendayo ne mugamba mukwano gwange ate ekizibu ekyabadde n'abaana bo kyazze ku mwana wange. Senga yanziramu nti ebizibu bibeerawo era bitambula, ebyo biba birwadde, weba byamukwata naawe weeyambe. Nentula ne mubuuza ne mugamba lwaki ogambye bw'otyo era teyandagaako wadde n'omukwano wadde. Nensirika nentambula nengenda ngamba omwami kubanga eriiso lyayongera kuzimba liryazimba era nange ekiseera kyatuuka eriiso lye lyatulika omwana n'afa. Senga nakaaba naye mukwano gwange n'omwana wange bwe yafa, mukwano gwange teyalinnyako ewange. Mukwano gwange teyasitula wadde ekigere nti ajje ewange akole ki? Anyambe ambeererewo nga nze bwe namubeererawo. Natuula nensirika nenzikakkana, abazadde bange ne bansooka ne banzikakkanya ne bangamba kakkana, embeera gy'olimu nzibu. Abalabi baffe mwenna abatulaba, abawuliriza, mwenna ababeera ku Mabirizi Herbal Product, omukyala ono mubulaba embeera gy'alimu alaga nti ekizibu ekya mukwano gwe kyadda ku famire ye era nga alaga nti embeera mukwano gwe ye yatandika okuba nga amuvaamu era ng'asaba mu buyambi. Nsuubira tunamaliriza okulaba ebbaluwa eno gy'eva ne gy'ekoma tujja kuba tutegedde omukyala ono obuyambi ayagala bwaki era nga ye asaba mu buli omu tayagala akolere mu nsobi, ayagala asooke afune amagezi okuva gye muli abatulaba. Katweyongere mu maaso tumalirize n'ebbaluwa yaffe. Senga abazadde bange bangamba asooke tukole ki? Ekintu bwe kibaawo ekityo topapa. Nange nasituka n'omwami ne tutandika otambula. Twagendako mu bapasita ne batusabirako, ne tugendako buli oweetaagisa. Naye ekyamala enviiri ku mutwe buli we nagendanga nga baŋŋamba mukwano gwo mwennyini ekintu yakikweyambuliramu era nga agamba
era nga bangamba nti okuwona ekizibu kino ndina okuwaayo ku bantu ababiri abanene mu nju yange, taata wange oba maama wange, then ekizibu kino kive mu famire yange. Senga nasooka nenzikiriza ne ngamba Mukama Katonda, kino nkiwulira oba nedda, naye ng'amaziga gampitamu ne ngamba mpaayo ntya abazadde bange, era kino lwaki mukwano gwange ku bantu bonna mu nsi lwaki yalonze nze yamubeererawo, mbadde mutwala nga muganda wange, mbadde mwagala n'okusinga famire yange, naye lwaki ekintu kino akinkoze? Kwoyo nasooka nenvaawo ne ngamba ono alabika akola ki? Alimba. Naye senga buli wentambula bangamba ekintu kye kimu, nkole ntya? Mpeeyo maama wange oba taata wange nsobole okuwona ekizibu kino? Naye nange ekizibu ekyali ku baana be kyadda ewange. Buli mwana gwe nfuna alwala ekintu kye kimu, era bw'atuuka ekiseera ky'omukufa eriiso eryo ne litulika n'afa. Naye senga nsaba abawuliriza, abalabi, buli omu waali ng'awulira ng'alaba ampe ku magezi mukwano gwange ono mmukolere ki? Kubanga ebintu ebyabeerawo nasituka ne ntambula ne ngenda mukwano gwange ne mugamba, naye okuva ku olwo muganda wange teyaddamu kubeera muganda wange, yankyawa okutuusa kati tetukyali ba mukwano. Naye nsaba nkole ki? Bannaffe abawuliriza baffe abatulaba ku Mabirizi Herbal Product, bw'atyo omukyala bw'agamba, bw'atyo omukyala bw'ayagala obuyambi bwammwe, bw'ayagala amagezi gammwe, kuba bagamba nti buli wobeera n'ekizibu osooka n'obulirako mukwano gwo. Gwe gompadde nange n'oliga n'aleeta tugatte tuyambe omukyala ono, kubanga alaba nga naye watuuse ekyokukola kikoze eki? Kimubuze. Era nga nsaba mwenna omuntu gw'oyinza okubeera eyo kino n'okiwulira, naye nga abantu bangi nga balina ebizibu, wadde si kye kino naye nga bingi ebibalemesa okubeera mu maka, nga bingi bibatambula nga tebasobola nakukola ki? Nakumira malusu mu kamwa. Naye nga mbasaba bannange mwena gye muli abalina ebizibu ebyefaananiza bwe biti, tesookanga kukola nsobi, sooka weebuuze tukole tutya? Era mbasaba mwenna abaagala baluwa zammwe okuzisoma muzireete wano tujja zisoma, era abantu bajja bba amagezi, kubanga bangi ababalaba, bangi ababawuliriza, tusobole okuyita mu nsi eno nga buli omu musanyufu. Era nga tugamba nti we gwenna weereza komenti yo ku bbaluwa eno, omukyala ono osobole omuwa amagezi, akola atya? Ekizibu kimaze okujja mu nju, ate ng'ekizibu kyali kya mukwano gwe, yeebuuza akola atya? Naye buli wagenda bagamba aweeyo ku bantu ababiri abanene mu famire ye, taata we oba maama we, then asobole okuvaako kino ekintu mukwano gwe kyeyamweyambuliriramu. Naye nange nga nze senga mbuuza, emikwano gyaffe, baganda baffe, tukole tutya? Kubanga omuntu gw'otwala ng'ow'omukwano, nga muganda wo, nga kikuba omuntu buli w'omwagala n'obeera naye aba afuuka ow'oluganda. Naye lwaki ensi ekyuka? Naye nga byonna nga tonabanga kola kintu kyonna, sooka weekwase Mukama Katonda. Katonda yasinga mu byonna. Sooka omubuulire, tokolanga nsobi nga tosoose kubuuzaako nkole ntya. Era nga tusaba mwenna enamba y'essimu eno gye muba muyitako eri 0704 737 714. Buli omu ku abaweereza tusobole okuba nga tuyamba omukyala ono akola atya era asobola atya okuyita mu kizibu kino. Oyinza okubeera eyo nga gwe ate olinako amagezi g'osobola otuyamba omukyala ono asobole okuyita mu kizibu kino, tuyamba asobole okusigaza abazadde be ne famire ye eddewo ebeere nga bwe yali. Era tujja kuba abasanyufu nnyo nga mwenna mutuwuliriza era nga mwenna mutulaba. Tusangibwa ku Majestic Plaza level 2 number 14. Era bw'obanga oyagadde naawe ebbaluwa yo ng'olina ekizibu ekyefaananizaako kino n'ekisingako na wano, nze nkakasa buli kimu tewali kitaggwa. Mukama abeere nammwe era nga buli omu mu ddiini ye weekwase Mukama
buli kimu kijja kutambula bulungi. Mukama abawe omukisa.